Kale muri mutama ina batugobera bibele nnyo budde bemwayo okusinzira ku time je mutuwa. Happy birthday to Waswa Emmanuel. Onaku lero tukuze banaye mwebale nnyo mwina basindikide obaka mukoze kyamaanyi. Nange mbagaliza birthday mwina je muri ku Christmas eno. Kakati Jasmine Lydia ono omukyala ye namyekozo kati aliwo yamaze nakkiriza mutuufu nti namyekozo. Omukyala ono abadde spotted nnyo ku nsonga za Kenzo for a long time. Netwale wakaroka sita era ye yasinga okutwala show yonna oluvanyuma okubanga Kenzo yamufuwa omusimbi ku stage naloka agusamula nga bwagufuna ati nga basinamyekozo bennyini. Ono final avudde nakkiriza abantu badenga bakimpatikako nnyo nga bagala bere namyekozo wa cabinet yabasemyekozo avudde nakkiriza nti ye namyekozo. Era ne yewa title na confirming ati ye kitegeza semyekozo Kenzo na myekozo wa season eno ye mchara Lydia Jasmine. Ono n'abantu bangi mumagaliza Kenzo bwe kata ligiria lulibolo eribika amasumba bagane bagamba bana babiri bwe kata ligirie one day one time you never know what will happen in this world. Ebyensi bizibu naye nga era obalawola nga bamachinga Jasmine ne Kenzo mutuufu mwema achinga nange sikinako obuzibu naye nga ye kyannamyekozo akikkiriza. I don't know whether these people they are doing these things okubanga beekuumira kamoti ge batambulireko oba they have something moving on. Nze Waswa Emmanuel mwebale nnyo okubanga mutugoberera.